Okusookera ddala Museveni yandisoose n'amanya emyaka gyakalakatidde bannansi biki byabalimbye ebyekisiru nga tebikyasobola ku applyinga ku mulembe guno omwagulanyi. Agezaako okulaga nti ba MP abaaliyo kubanga yazze kuba campaign tetuganye naye obanga okuba campaign ng'ojjidde mu ngatto z'omukulembeze president w'eggwanga oteekeddwa kubanga ogenda kwogera sense than okudda mu written script ebintu ebikadde by'ozootambuliramu. Yamentioninze abantu babiri abaali bakolagana naye ba MP aba NRM. Tewali simanyi ani yali member wa parliament ono simanyi ono n'abayiga bwe mulabye ne mujjukira ndowooza yaliko mu parliament. Yes, bwe mulabye mujjukidde nti yaliko mu parliament. Kati ono mwali mumugyeeyo ne mujjayo Karo mumanyi bulungi n'abeeranga naye erina ku lusozi lwa Monsignor Magembe abaali mu parliament abagibwayo. So twandibadde tusuubira mu speech ye mu kifo ky'okuvuya nga tugamba nti ono oyimupinga temunnamugjayo twali tukoze ku nsonga ABC twali tutaddewo olutindo ku mwalo gundi twali tutaddewo amaato weegati ku mwalo weeguti naye twali tumaliriza ate ne mumugjayo. Yamentioninze Karo n'agamba nti Karo baali basiibanga naye ku lusozi twagala tubule Museveni atubuulire ku lusozi baali bakola biki ne Karo tebabanga baalinga mu mukwano nga ffe batulimba kubanga ng'abantu abo tebannavayo baga nti baabajjayo biki by'ogamba nti baali babikoze biki Museveni byagamba nti baali babikoze ne babikomya wakati. Karo amwogeddeko n'oli biki abantu bwe babanga be baabajjayo obwo si buvunaanyizibwa bwa Museveni okunenya abantu balonda omuntu gwe basuubira okuba nti yagenda okubaweereza obulungi okutuusa obubaka bwabwe mu parliament. Ekyo kyensuubira. Tewali kibinga kutindiga lugendo nga mukulembeze w'eggwanga n'ova e Kampala n'ogenda ku bizinga n'oyiwa amagye ku maato n'oyiwa amagye ku buli nsalo ng'abantu tebatambula kubamalako mirembe. Tosanzeewo obutujju abantu bali mu mirembe gyabwe bagenda okulonda omuntu gwe baagala ate ogenza obakyankalanyiza okubakyankalanya kube kwa mirembe nti olina ky'otaasa weetisse bulimba for 40 years. Nze soogerangako nawa opposition oweno kati tubadde eri mu gavumenti ebizibu byammwe tewali abituusa bulungi. Tubadde tugezaako okubikolako naye tugezako ku lwaffe tewali simanyi ani yali member wa parliament ono simanyi. Museveni era still on the agenda yandibadde asooka kubuuza abatuuze kyekireetedde okubaawo by election kubanga yalaze nti tamanyina MP nti balina MP kati yagenze kuba campaign zaaki because it is a by election. Yandisoose n'abuuza mubadde ne MP nti MP gundi kubanga yalaze nti tamumanyi ngenda kuzingira nkolaga obunafu bwa Museveni namala n'abuuza abatuuze kiki ekyassa omutuuze wammwe ne bamuddamu. Ekyokubiri abadde abatuusiza obubaka mu parliament oba nedda abatuuze ne bamuwa ansa ku ansa ze bandimuwadde kwe yandisenzidde okugamba nti olw'ensonga ABC mbaleetedde ono agenda kumureplacinga so singamba nti tamumanyi. Ekyo kiraga nti n'ebikolebwa mu ggwanga takola ki tabimanyi kubanga Museveni ateekeddwa okubanga amanyi constituency zonna eziri mu ggwanga. Wamala okumanya constituency zonna eziri mu ggwanga ateekeddwa okumanya nti constituency ezo ziteekeddwa okugabana ku mugaati gw'eggwanga equale. Kino bwe kibanga kizinga amaato tugasuubira ebidyeri ekipayita bidyeri ebidyeri tubisuubira okubanga bigulibwa bridges entindo ziteekeddwa okubanga zikolebwa kubanga omuntu ali ku lukalu e Kampala tagenda gabana kyekimu n'ali ku kizinga. Ebyo bye twandibadde tusuubira naye oyogedde ku bantu be wali nabo mu parliament toyitubulidde biki bye bakola bye baasanga byebiriwo. Ffe abantu ng'abannansi we tuba tulonda omukulembeze oba MP bwe tusindika tetusindika MP
mu parliament kujja kuteeseganya ne Museveni yeye ensobi gyakola nasooka n'abaddusa eno ekyankwanzi n'abasiimula nedda eyo ensobi gyazaakola tetusindika Museveni kuteesa naba MP ba MP tubasindika mu parliament. Museveni tateekeddwa na kujja kuba campaign kuki Museveni we yandibadde akoma ateekeddwa okuba nga abibuuza mu parliament constituency ki efunye kino ki constituency ki etafunye kino lwaki nti mu parliament mwennyini mu parliament bano bakiise b'abantu si bakiise ba Museveni parliament mwayina okugenda mubeera mu akakiiko akeetengeredde ke tuyita committee on government assurance and implementation. Committee on Government Assurance and Implementation. Ako ke kalina okuba answerable to Museveni. So MP nti tumusindika agende abere answerable to Museveni. MP mukiise waffe mukiise wa Museveni. Kati ku kakiiko ako Committee on Government Assurance and Implementation era still bakawa erinnya eryetengeredde eryenjawulo kye tuyita Standing Accountability Committee. Standing Accountability Committee yeteekeddwa okuba ng'ewandiika byonna ebiteeseddwako mu parliament ne babyekenneenya ne babyetegereza ne babisunsula. Bwe bamala okubisunsula bamakinga sure nti ensonga zonna ziteekeddwa okuba nga zikolebwako ezo okusinzira MP nga bw'abaasabye. So si MP kusooka genda wa Museveni kufukamira ebintu ebyo bikolebwe mu constituency. Oba otegedde bulungi Museveni ateekeddwa okuba ng'ayita Standing Accountability Committee emunnyonnyole biki ebikoleddwa biki ebitakoleddwa. So si MP kusooka kufukaamirira Museveni, so si balonzi kusooka kufukaamirira Museveni. Nedda awo aba afuuse taata aba afuuse maama yafumba yaloza kumva ate yayagala yesavinge. Si bwe bito webiri kyovula nze gamba nze ne bispeech bya Museveni ebyo bye muddawo ne muwuliriza ebyobulimba sikyasobola kuwuliriza. Omusajja omukulu emyaka anaagaanye okutereera awoza system zaagaana okutereera yikennyini alemeddwa okutereera okitegeera ali all script ezawandiikibwa Dr. Samson Kisekka oba ojja omujjukira bulungi Dr. yaliko vice president zezo script zebamuwandiikiranga nakati zaaliko kugera bwagwe mwampeereza takola bulungi simulabangako tetumuweereza wa Museveni tetumuweereza mu State House tetumuweereza Kyankwanzi MP tumuweereza mu parliament. Senga ebyo oba byonna biba biganya Museveni tabikola tabisobola. Waliwo office era still gye tuyite ya OPM Office of the Prime Minister yeyina okulondoola ensonga zino nezituuse ew'omukulembeze. Senga Museveni tayagadde balaba direct ayita mu Office of the Prime Minister ne bagoberera a Special Accountability Committee okubabuuza ku biki ebitambula ebitagenze bulungi pa constituency. So nze ngamba Museveni waba talina byakwogera ave mu bantu avuya buvuya nalyoka nyumya amanyuma g'embwa nalyoka alimba ebintu ebitaliyo embuzi za NRM nezikuba engalo. Museveni government ekulemye wobanga ebyo byovuya mu bantu guno omulembe omwagulanyi abantu babuufu lulitu abasoma balinga bangi nenga basalawo ne bamira kati tebakyasobola kukola ki tetukyasobola kusirika. Nduwulidde naye kirabika waliwo ekizibu wano mu Kalangala kubanga mwagenda ne mulonda ba opposition. Nze sogerangako na wa opposition. Ne kano kawulirize wekaba kakukolera gezaako okakwatamu sharing ne banno. Ekisookera ddala Museveni yandisoose n'amanya emyaka gyakalakatidde bannansi biki byabalimbye ebyekisiru nga tebikyasobola ku applyinga ku mulembe guno omwagulanyi. Agezaako okulaga nti ba MP abaaliyo kubanga yazze kuba campaign tetuganye naye obanga okuba campaign ng'ojjidde mu ngatto z'omukulembeze president w'eggwanga oteekeddwa kubanga ogenda kwogera sense than okudda mu written script ebintu ebikadde by'ozootambuliramu. Ya mentionings abantu babiri abaali bakolagana naye ba MP aba NRM. Tewali simanyi ani yali member wa parliament ono simanyi ono n'abayiga bwe mulabye ne mujjukira ndowooza yaliko mu parliament
Yes, bwe mulabye mujjukidde nti yaliko mu parliament. Katono mwali mumujeeyo ne mujjayo Karo mumanyi bulungi nabeeranga naye erina ku lusozi lwa Monsignor Magembe abaali mu parliament abajjibwayo. So twandibadde tusuubira mu speech ye mufo ky'okuvuya nga tugamba nti ono MP nga temunnamugjayo twali tukoze ku nsonga ABC, twali tutaddewo olutindo ku mwalo gundi, twali tutaddewo amaato weegati ku mwalo weeguti, naye twali tumaliriza ate ne mumugjayo. Yamentioninze Karo n'agamba nti Karo baali basiibanga naye ku lusozi. Twagala tubule Museveni atubulire ku lusozi baali bakola biki ne Karo, tebabanga balinga mu mukwano nga ffe batulimba, kubanga ng'abantu abo tebannavayo baga nti babajjayo. Biki by'ogamba nti baali babikoze?